Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Nava Media nange mwana mwala wa Asha Nava Namatoba nange mwasibye mutya muli mutya kansibirenti muli bulungi nnyo ate nga gompya nkujukiza subscribinga onyigawa wali akadebule tuleta tuberenga tukuwa notification onako lwalero omukyala amanyikiddwa nga full figure omuwabuzi wa president kigambibwa mbu agayitingana ebyaddala finally bamugobye ku So TV munange oluvanyuma lw'okuvaayo nga avuma abantu oluvanyuma lw'okuvaayo nga wemula mbu munange twabaddawo nga batwitinga aba UCC nga bagamba omukyalo tasaanidde kubeera ku mpewo era tugenda mubaninga time munnaye kigambibwa mbu era bamubaninze okukola ku So TV ekituufu tetukimanyi oba kituufu bamubanize oba abantu balimba gwe tulakalira uliriza emboozi eno fese mulinga amagulu mugamatako alinga omulambo ogufudde ennyanja ng'olina embala kasoze gatta zonna zigagambula wakati wasigalawo amabwa oyo mukazi wamukolako abeeranga omugugu bwatabanga omulamba abeera anywa busoda ayambala obugoye bw'abaana olukata namugambeko takyusiza engoye ye kapika mu bugoye n'abeera bwati natugubala kubanga alinga alina n'ekizibu fese mulinga amagulu mugamatako alinga omulambo ogufudde ennyanja oyo yali akwana senkubuge n'emmesa yakyaziina ani pate teyekwanira senkubuge n'emmesa zimwezi senkubuge yazindaga siyaasa gwe njogerako kalinze nkyogedde ye yazindaga ng'amukwana musabalaavu mukazi gwa tunulanga kulukuluba we nolinga chorus wayika agabeere olinge kori okuma kankugambe kikazi gwe kibi oli kikazi kibi waddi batosoba muntu akusoba kufuna kwebakako okyuma olinga suweji omusajja omusulani yakwebakako nakulamu n'abaana we noli awo oli muwongole bwoti n'emmesezi woterayo n'enkofu n'embwa n'ente toyina na muntu asobola kwebakako olw'ensonga tokyayina kasiba towooma wakwana abasajja bonna n'okwana n'omusajja w'ebikoyini oli mukazi mukadde kati okadde era n'abaana bali kusimanyi bakulu bakusinga n'emyaka. What happened exactly? One, UCC, I mean Salt TV, yawa full figure omulimu. Nakitegeerako. Babadde bakola show ne mukulu wange Charles James Sen. Oh yes. But for the benefit of abatulaba mu media waliyo kyebayita minimum broadcasting standards. Yes. Tolina kukka maximum kizibu nnyo okutuukayo naye you should not go below the minimum broadcasting standards. Yes. nga bw'ogamba nti tolwemulira ku mpewo awo oba ogoyinze below the minimum broadcasting standards. Kutegeera bulungi. You have to be careful ne ngolina accusation gyokola to substantiate. Yes, exactly. Bingi n'ennyambala naye mataringa tosobola kubeera ku set ng'oli kundisho ng'oyambadde kundisho oba ng'oli muwala ng'ebbeere enywanto buli lweyogera bwoti enywanto n'embyasa okitegeera. So bingi kakati full figure nga akagamba oba nti kaminga etya nga ka nayambuka nayambuka ng'agenda biro mu luzungu kyeta oscillate ng'otadde wano minimum broadcasting standard ng'oli akola bwati asala acrossing the line olumu nadda waggulu nadda. Yes. So what Gabriel Bule did, Gabriel Bule abatulaba musajja tukola naye munnamawulire ku Monitor Publications. Yes. N'agenda ku Twitter n'acomplaininga. Yakomplainingira ku Twitter. Yes. Akati kye yakola n'ataaginga mu acting executive director wa UCC omukyala Irene Kagwa nkufuna bulungi n'ataaginga mu ne official Twitter handle ya UCC. Okay? Yes. Ennaku zino bw'oba oyagala omuntu okumanya amangu ky'ogamba naddala abali mu corporate companies Twitter genda ku Twitter noonya Twitter handle ye mutagingemu. Ekyo nange nakikolako mirundi ng'esatu. Okitegedde? National Water nga tekola bye twagala ngo otaginga. Onoonya Dr. Engineer Silver I think Mugisha. N'omutaginga. Mudakiika bbiri baali bankubidde.
akati na wano gwekyali Gabriel Bule bw'ataaginga mu iddi wa UCC iddi wa UCC amuddamu abaako byamubuuza Gabriel Bule munnamawulire mutendeke n'amugamba nti kankuddemu mu direct message he wrote a formal complaint because mu mateeka gaffe Twitter tennakkirizibwa kuba formal communication era tosobola gamba Twitter nakuweereza notice of intent to sue nagikuweereza ku Twitter it is not admissible in court kati ng'onaawandiika formally ng'ebbaluwa egendayo